including the bedroom. There is corruption. Including your bedroom. Yes. How many people, men, have extramarital act outside? Is that not corruption? The corruption has gone deep including the church. The so-called churches. They are the most corrupt. And they have no moral authority to talk over corruption. You are an MP. Because the money they collect every day from poor people, do they account for it? You are one of them, you have a chance. I don't have a chance. I don't collect offertory. Instead, I feed my people. So Because I'm able to feed them. How do you run that facility? You see, when God calls you, He provides you. He's not a poor man. Where do you get the money to feed them? By pay. I have my salary. You may be another. No, I have my salary. How big is your salary? I have my. Let me tell you, it's not running. This is not a church, my friend. I'm telling you. I don't need the money of these people to preach, because I preach from my home, and I sleep in my house. I eat my food. What are we going to do as a country? So these churches who keep on taking from the poor all the time. Wait, you keep quiet. They are as corrupt as any other Ugandan. It is okay. Yes. So right. Awo wenyini wetugenda okubango tutandikira olunaku olwaleero. Mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwawatana tweyunga kumbasaba mukirye wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko oberenga otweyunga kumbakubiriza obuteyabirako na mukadde kubanga keka kuyambako okuleetera notification message okusobola okutegeeza ki ekigenda maaso ku channel yaffe n'abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Kaakati General Peter Erweru nga tannaba kubanga agenda mu retirement ze agenze maaso n'okudisizing ensonga ez'enjawulo. Tumulabye nnyo enfunda eziwerako agufudde mugano okujjanga ku social media n'ayogera ebimuluma ye byateebereza nti nno bye biruma bannayuganda. Tugambe nti nno ke kaseera kavuddeyo okujjukira eggwanga okutandika okulirwanirira kw'ebyo ebigenda mu bukyamu. Wabadde ayogerako ku interview agezezzaako okuexposinga feelings ze ku kye tuyita obuli bw'enguzi mu ggwanga n'obukenuzi obusukkiridde obugambibwa buli lukya nti bwe bugezezzaako okuzza eggwanga emabega ssaako n'okuddiriza enkulaakulana y'eggwanga yattu Uganda. Okwo kwe kuddiriza n'ekonomi yennyini era nga wojja otunulatunulamu bannayuganda abasinga baavuwadde lwa nsonga ya buli bwanguzi obugenda mu maaso. Abasinga tebalina mulimu, abantu abamu ensonga zaabwe teziggusibwa olw'okuba nti nno tewali oba oliawo kyojja mu miro. Ssente z'eggwanga zibbiddwa olw'obukumpanya, obulyake n'obukenuzi. Zizimu ensonga eziruma General Peter Erweru. Jjukira nti nemabegako abadde Kabwanangu okuva baalangirira nti nagendagenda mu retirement. Abadde Kabwanangu ne General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era eggye ekkulu lya Uganda People's Defence Force nga liyita mu boogezi baayo ab'enjawulo bazze nga boogera ku social media okukkaatiriza ensonga eno. Ensonga egenda okuwumusa General Peter Erweru si lwakuba nti nno balinamu obutakkaanya ensonga zaabwe ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Wabula ono agenda kuritayalinga nga mu normal process ng'abalala bagenda maaso n'okuwummuzibwa. Tewali nsonga eri mabega waakyo era agenda kuwummuzibwa n'abajaasi abalala abawera mu 100 n'okusoba. Newankubadde bannayuganda baavaayo ku mitimbagano ne bagamba nti nno muleme tubuzaabuza, muleme tusiba katambaala mu maaso ensonga ewummuza General Peter Erweru nti yagaana okwatagana ne Muhoozi Kainerugaba. Olw'ensonga nti nno gavumenti eno erinamu enteekateeka ezaagala okuyisaawo General Muhoozi Kainerugaba asobole okuba nga atuula ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. So baba baagala okumuggirawo obusitako zonna oba eziyinza obumulemesa balekewaawo abamubulivingiramu n'abo abanaamusekendinga mu nsonga zonna ezinamuwa omwaganya okusobola okutuula ku ntebe ya kitaawe ey'obukulembeze ng'omusika. Ebyo bizze bitambulira ku social media mbu era baagala kuba nga bapromotinga kye bayita Muhoozi Project. Newankubadde General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'asamunalinga General omu Sejjusa annyonnyola akana n'akataano mu ofiisi ye kye bayita
project Muhoozi kitegeeza ki? Olw'okuba nti no yono high ranking officer General Sejjusa yasooka okwogera ku project Muhoozi. Simanyi gye byakukira naye nga tujja kuba nga tubibaleetera ate musobole okuba nga tubikolako follow up naawe omanyi ensonga zino zaggwerawo. Ddala General Sejjusa yalabikako mu ofiisi ya General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yamukoowoola n'obukambwe n'amaanyi ag'ekitalo. Kati General Peter Elwero agamba enguzi eri buli wamu era teri wa kitongole kyonna ng'akolera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali safe na buli bwanguzi. Agamba enguzi ejjudde waka, ejjudde Mbasumba, ate ekisinga okwennyamiza abasinza promoting enguzi eno be balamuzi. Agamba talabangako bantu bali corrupt nga balamuzi ba judges. Agamba buli ekigenda maaso be bagenda maaso no promoting enguzi eno kubanga yengeri yokka gye basobola okusurvivinga. Agamba naye nga nze General Peter Elwero nze survivingira ku ekyo ekitono kyenfuna Mukama kyamprovidingidde kye ngenda maaso n'okwekkusa n'okuprovidingako abo abanneetoolodde. Agamba nti nno olaba n'abasumba bennyininyini nabo bali enguzi. Agamba so enguzi teri bannabyabufuzi bokka bokka, teri ma politician, wabula enguzi eri mu sectors ez'enjawulo era ng'omuntu anaalwanyisa enguzi alina kulwanyisa ministries eziwerako. Kino kye twali tugamba nti Uganda eno ng'enaakyuka tekyetaagisa kyusa gavumenti yokka oba mukulembeze wabula ne system zonna saako judiciary omwotwalidde ne ministries ezisinga ez'enjawulo ziba zirina okuba nga zikyusibwa okusobola okulaba nga eggwanga litebenkera mirembe nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni anaalwanyisa obuli bw'enguzi. Ne General Peter Elwero agamba butandikira ddala mu gavumenti waliri mu State House. Agamba naawe bennyininyini bateekawo girwanyisa okulwanyisa obuli bw'enguzi bennyininyini basooka ogipracticinga ate ne bajja bagoba abali b'enguzi. Kati agamba olowooza omuntu agenda maaso n'okuba nga yeenyigira mu kikola nga kino omuteekako otya okulaba nti naate yaba awenja banne? Olaba awo biba bigatta. Ebyo byabadde bigambo bya General Peter Elwero nga agenda maaso n'okwetegekera retirement ye. Ayagala awummule nga buli kimu ekimuli ku mutima n'ekiri ku mwoyo agenze maaso n'okittaanya n'okiraga bannayuganda musobole okuba nga mukisalira eddagala ng'obudde tebunnaziba. Nkujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza habula gwe atanatweyungako kirira wansi wala ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali Kato, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US, South Africa, Canada mwenna mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi okwekumira ku mayo gano. Mbagaliza olunaku olungi tugenda kuba nga tukomawo mweraba.